amanyi webati enda kuba mba champion beerere bwetu tinga tuli tugaziye bugazi nsoseko nowe ekitiibwa kyovola bankereye onansaasira naye ng'omukolo gumbaddemu bwongo nva Mengo nva Wakatikkiro Mengo nkyaliko emikisa mingi nnyo nnyo soko omukwateko mu ngalo Haji ava Mbuga nti kulaako njiwulira bannange kirungi nnyo okuba part of your celebration nange feeling honored era ndi humbled okuba nga wampa omukisa ogwo okuba ku show yo ngenda kujja ajalona tugenda kucyakala kwolwo nkulayirira tugenda kucyakala era bamadamu mujja kunsaasira kwolwo nyiiza obutadda mwami Semakula oli ye Manisuru kati ojja kubula gwe miisa ki oli wa mu Bayibuli ensonga ya olunaku lw'akazibu kapo enkwatako nnyo mu biti biringa bina naye kanjogerereko kimu webale kubeera musajja asaaga obulungi abantu abamu tebamanyi kusaaga ajjanga asaaga kumba akujerega yalwana kujjawo mayinja yefudde asaaga kumbe yanoonya dda wakola ki wakuba wanyumya akaboozi kaseba avuga ako ke kamu kubutuleeta ottamu kanyomero n'otunyumizaamu kaboozi nze tiketi ezange nazigula dde okimanyi ngenda kukwata obudde era mbadde ne ttiimu yange nga tugezaako kusipotinga Airbnb eriraanye wano okumpi wano tusobole okuba nga tuli kumpi twagala tubeerewo okuva ku Lwokuna nga ffe tukyakaliraawo okulya ssente si kulya mwana kati ate olunaku lw'akazibu kapo tutalya ssente nga tukola omwaka mulamba tulizirya ku Lumbeerwe so bakyali bange mwenna mujje pulezidenti akwagala nnyo akwagaliza olunaku olulungi ali naawe bakyali baffe mwenna muggweyo wano wantu wanene olitakulimbalimba nti kati bajjudde dda mwenna mujje tubeerewo tubuugirize musajja waffe avimbe fiiti teri amugambayo ono kapo ewaffe ensonga ajoogera ng'ensonga teyeerya ntama musajja mukulu tayogera kigambo nga nanaagira ayogera ekigambo kyasobola okuddamu leero enkya naluli sijja kwogera bingi ffe weetuli ku olwo tugenda kujja simanyi oba nti security tiimu nzije nayo oba waseetinze dda emifumbi nga giri alaali tugenda kujja nayo bannange tetwagala bayaaye mu show yaffe muvugavuga ebigaali mu show z'abantu mmwe abayaaye mmwe tetwagala muntu agoberera munne mpapuzi nga mugenda ku kiyigo tetwagala bintu byakwetalira mu show zaffe mmwe abaniga tuwanutulizana naye njagala omuntu yenna ajja mumanye nti tuli safe poliisi weeri naffe ffennyini abali decent abalasita we tuli mayiko mwali mukolo tugenda kuba ffenna ng'oleete fojjaawo so tugenda kubeerawo mutuwe ekitiibwa kale newoba obadde muyaaye nnyo kazibwe muwe ekitiibwa tokolera mifumbi ku show ye mwana kuba kati nkyogerera wano naye ogenda kumpita erinnya saha nyamba nga bakutadde wansi ennaku z'omubbizi baano oyinza okuba oli mu 39 olwana ne lugenda lukusanga ku lwakazibe kapo kalira bawotaddayo so byebyo baganda bange wetuliko olwo tugenda kunyumirwa taata tugenda kuwoomerwa bannaye abalasita temufuuyira njaye mu show z'abantu tell them say amazima abantu abamu twemanyi tubamanyi omusinkana n'akuyita erinnya nga poliisi emukutte naye nga weemukwatidde waswaza omusiraamu akutte kuza H&M n'akufuuwayo olw'amagezi g'owadde abalasita obutafuuyira njaye omukolo nkimanyi gwaffe balasita naye loodi nga ggulo limu ojje ng'akanda kajjudde nze gwe mulaba musajja wamwe mumanyi bulungi edda we nali nkyafuuwa enjaye nga nsoma n'okufuuwa eya wiiki n'entambula wiiki ng'eri ku mutwe edda naye kati nabita ebyo byonna nalaba nga bimala kiseera bimala budde mbeera eyo nga nsoma butabo bwange na Kurani
so banaye tubeere hambo ku mukolo ogwo. Njagala tubeereko ku mukolo nga tujjudde buli omu ajje ate aveewo. Alimu omutima gw'obubbi nkusaba gukomerwakuna. Obubbi si bulungi. Oyagala kubba kasimu bakumenya okugulu olw'okuba oyagala kuseereza. Genda okole ojja bifuna. Gumiikiriza. Temwonoona show yaffe. Eno show ne olaba nsitukidde bwe nti mu kanzu mbadde nza okyusiza mu mmotoka. Show yaffe olaba nkeddewo togamba nti sirina byakola enkwatako. So bakyali baffe mwenna mujje ab'Entebbe Kigungu Kitoolo wano ekkubo lyaffe linnya bulinnya paka zana wano ebisulo mu ebiri tusula eggulo limu sebo tugenda kusulawo tugakuba n'akasiki. Amiina. Salaamu alaikum. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Agati twali mu lihaso ne tufuna obuzibu n'omuyimbi addamu okwogera nga tulina ka script kaffe ak'okwambala obujoozi nga Arsenal tetutte Premier League. Yavaawo agambye fire tugitwala fire. Sebe essaala zo zaamala ne zikola script yakyuse. Tukubire David Lutalo engalo ez'amaanyi. Empalano ogiwulidde? Empalano za katutegedde gyeva. Kye bajje bave ku looni kati empalana gye baliko baakava ku looni. Sebo naawe ntwala omukisa guno okuyozaayoza nti eddogo lye yakola Champions League yatulema. Lyali lyono. Weebale nnyo weebalire ddala. Baakeera ku looni. Olina omukisa mu bulogo yongera loga naye nze ne muko waluka gatubakakasa nti omwaka guno sizoni eno etandika. Ne kasita waswa yalama. Kasita waswa yalama. In fact ne mugole waffe sizoni eno ejja. I know. Tugenda kikola. Amanya nze David Lutalo, bayimbi bannange mwebale nnyo mwebalire ddala, bannamawulire media platforms ez'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala okubeererawo anko Kazibwe Kapo. Kazibwe Kapo oyo tukola naye mu The Hairs. Kazibwe Kapo oyo omwana w'eŋŋando akwagazisa okukola kubanga ne lw'otayagadde ne lw'otayagala yaaba ayagala. Tayosa, takola ki, mukozi lwe tomanyi Kazibwe Kapo. Naye mbadde nsaba emboozi z'otanyumiza bantu ompa omukisa oba kwolooza nkuyambeko nzinyumi. Copyright ogitwale. Ntwale copyright kubanga alina emboozi ziri kati ng'eri ey'omuggo guno kino Kalitunsi eyali emboozi ya Kalitunsi tonnaginyumiza bantu. Enifa agimanyiko? Enifa waali awo. Enifa oyo gireke gireke. Naye nga olunaku lwakutaano tuli redde nnyo, abayimbi bali redde nnyo, abagenda omuyambako omuyimbirako omusanyukirako probably kubanga tukikola kumusanyukirako okuba nti alina show ennungi ennyo gy'akoledde practice nange gye sikolangako era kubanga buli okola practice oyongera okubeera perfect. So ekyo nakyo nkiwaddemu ekyokuyiga akadde ka practice nina okwongeramu kubanga okoze practice. So ku Lwokutaano tubeerewo wano endongo ekaabe agenda kuyimba live n'abayimbi. In fact naffe abakola rehearsals tugenda kuyimba mu live tumale tusanyuke. There is no DJ pull off. Teri pull. Obadde otegese pull. So nze nkusabira mukisa gukweyongere okolenga n'ebivulu ebirala. Amina. Thank you so much. Omwami oyo yaddako Kazibwe Kapo bwe yagraduatinga n'agaaka ngendeko mu kantu be basajja abaamwaniriza Bizonto Comedy, Saimo Kawalata wuli atudde wali, Saimo Official wali Bizonto Comedy, Shalom 256 era buli omu omulaba ali mu kantu Shalom,
Then Kasuku live Mutyaba nekiri ebigambo mukama wo byayongerako mukama wo yatudda Mutyaba n'ebigambo bya mukama we Nalongo Lewis ne ajja twegattako then ne YouTube channel endala kazibwe kwabeera omukulu oyo kabakiikirire neyanza nnyo neyanzeege yenze Sserwanja Julius Ssaabazonto ku lunaku olwokutaano tugenda kubeera wano avuga wabulirawa abantu abali wano simanyi bokka performing sheba tuvaawo ku macha kyokka ate waliyo n'abalala okuva lwe twatandika okwogera ku show ya Haji naffe abali mu kantu tubadde tukalubirizibwa omufuna ng'akola rehearsals oba akola biki tetumanyi ne buli kiseera nina rehearsals so tusuubira ey'enjawulo ate n'omukulu agiteekateeka ow'amatwolo ku bintu singa okukola kubeera perfect ate amatu gawulira gawaawala mwaka zindereza bamuyita omuwulizi omuwulizi so sikiri kinene mukko tatakendezamu omuwulizi awulizisa emikono ayongeddemu munnyo kale nno Haji tukusaba n'obuwombeefu otuyamba osale Muzeeyi Magala ku muguwa sheeno yebeetandika okuwako luli eya Magala yebadde eyogerwako mu bubi kakati eyo kejje ebike biri tusobole okutaamu awo Haji ono bwe yali ajja mu kantu Saimo Kawala ate oyo ndowooza yamuvumbula kwa gye twasookera omulabira nze n'amutuleetera naye ye musajja ate alabika ng'akuuma emikwano era nga bwe mugambye abantu bano bonna abali wano talina gw'atayogerako abogerako nga mikwano gye emboozi ze mugamba azitunyumiza nga tetunnagenda wali n'agamba bino temubiteekako nyomye ye Waisha fanica kati azo tujja kusaba ku olwo ofune ng'egyozireetamu nazo zituulewo Saimo nja kwebaza ebimuli byo nja bikuwa watufunira omusajja before kati ate lwaki ogambye nti bakazi bo bonna bagenda kujja gwe togenda nekiryoke kubanga yagamba bakyala be bonna bagenda kuba muno kati ye tajja sobola kubeeramu twesunga show ey'enjawulo okoze emikwano emirungi alina okola rehearsals nnyingi n'olwekyo tusuubira ekintu ekinene mwami Kwefu weebale nnyo weebalire ddala nga bwe bakwebazizaawo oba oli awo senga siggwe twandibadde tetuli wano leero oba twandibadde olwa muntu mulala naye oluusi kyandibadde kikeerezi so weebale nnyo weebalire ddala bannayuganda emitwalo 2 5 n'emmeeza zikyaliwo Haji n'emmeeza wakyaliwo entonotono miliyoni 2 kale tugenda kubeera wano lunaku lwakutaano ndowooza nga kabagambye abasobola okusula wano katusule mu nfo akati omwami oyo ajja ndowooza Bobi Wine ku ye kwe yalabira n'ayimba kali akantu agamba nti omulimu gwe sikoze teguliiyo ye mwami Kijambu buli mulimu agukola eno omayiko gwa vijje tetuyina budde nja kufuna buvunyi budde kunnyonnyole ekyo kituufu omusajja yenna mu nsi ogezaako okwenoonya bw'oba tobbye bw'oba tolumiza bantu ogezaako okwenoonya emboozi yange newa gye nvudde mpanvu nnyo n'ebyempiseemu bingi naye ate along the way nensanga abantu bano bonna era nze essanyu lye nnina wano lyakubeera waliwo agambye nti ne bansanga abantu bano bonna abasinga bansangawo mukama mulungi atukuumye nga ffenna tukyali balamu okuba abaganda baffe abamu abatutte naye nkyaliwo myaka mingiko muganda wange Kazibwe Kapo ngera bwe nagambye mu kwogera kwange okwasoose nti ndi faani we ayina ebintu bye mumuyigako
byemwagalako bingi ate Kazibu oyo nkola nga manager we naye ate ampabula nnyo emirundi mingi nanga nti kino okikutte bubi kino kyantambudde bwekiti ne bwekiti so njagala okwebaza n'okusaba bafanizi bonna abawagizi ba music ow'amakulu ennyo ku lunaku lwokutaano enkoko tugikwate mumwa nange kennyini neguze emmeeza yange giina wano eno emmeeza yange kyokka ng'ate n'alibadde nsobola okuyita ku mulyango awo nenzijanga manager naye olw'okuba nti tulina okubeera wamu tulina okubeera bumu nagambye emmeeza yange njagala mu maaso bayinza okugira wali eri poza ntegezezaako nti wasigaddewo emmeeza 3 zokka era ng'oli eyo nga oyagala okubeera mu show ya Mwami Kazibwe Kapo okutuulawo n'olabira obulungi kuba abakulu bano bonna bagenda kubeera nga batuwa ekyo kye twetaaga okukola ki ate naye alyoka atuwa ebiribiri ebyaffe byonna so emmeeza ezo muzanguyire beera munnamukisa emmeeza eyo ofuneko emu ku ezo osobola okutuula olabe Kazibwe Kapo neyanziza nnyo omukulu kwefu Ajaluni agambye muwe kapera kw'oluyimba lwo luli lwakwatira mu mayinja kozi nayimba ko munaku naye nkyabijjukira ansaasire ozotegedde akati ono addako okwogera ye ne Kazibwe balina kuba omu nga mukulu wa munne nga baakulira mu nju emu era atwanize Muzeeyi Magala n'engalo ez'amaanyi soso balaba mwenna mukoddomi wange Mwami Gombya Nkubanja ennamba bwe eba yagaano ojja kumpeeyo ebifi jjajja wange nsanyusa nnyo okulaba ne muganda wange Misa Kisemakula namwenna mikwano gyange erinnya Magala tazzibwawo bali kyewuunya kitaasimbwa gwayambadde musajja alumbwa muzzukulu w'Eseeri Nakibuuka gwe baazaala mu 1919 n'afa nga 24 Ogwekumi 1991 abeera e Bunyaaka naguze entebe tikiti 10 z'abawala bange tulina ebintu bingi bye tufaananya ne Haaji Kazibwe twawula eki nzikiriza naye nsibuka Gomba asibuka Butambala nze nakulira Bulemeezi ndowooza ye naakulira ekyaddondo naye nsaba abantu mwenna mujje mubeererewo Haaji likodi zange embi nzeesigalize Haaji musaba tayambala olugoye olw'ensisi nga lwe nayambala ne lweraliikiriza abandaba olina figa erabikako suubira ojja kunyuma era mwavuma nnyo omutunzi naye bannange nze mubi ekyokubiri likodi y'obutafuna bantu gindekere eyo yonje ewangulire kubanze buli weŋŋenda nze mba nsinga likodi nga mbi nze munnakyalo nzekka ali ku seeti eno kati ono jjajja wange bamuzaala mu tawuni kanso y'e Luweero tawuni kanso weekoma Bunyaaka waatandikira kitegeeza era nina likodi y'omunnakyala azze ku press conference okwogerako eri bannamawulire nkakasa eno likodi nayo yange nga mbi nkakasa nze wa pitunzeka nga ya ttaamu 2 ali mu maaso wano eyo nayo njagala Haaji ogindekere kino njagala tukole ki tukanye likodi zindekere era asaba abantu mwenna abeebule abeebweya ab'omu masikati ab'ebuvanjuba ab'ebugwanjuba ab'omu mambuka n'ab'omu maserengeta mujje muwagire Haaji likodi zange nzeesigalize nga bwe nnina likodi mu Uganda okwo alina entaana nga yakalina ogu Ssaabasajja Kabaka awangaale naye sinungi okwetegekera okufa tekubangako kulungi tweyanziza nnyo abantu bano baagalana naye si ba mukwano lwa nsonga emu oli opposite y'ono oli era n'abagenda okujja mu show ye mujje nga mukimanyi bw'agamba ssaawa 5 atuukawo 45 aliwa oli
ono bw'agamba 5 ziba 7 kitundu. Kati mulimu olumu nga balina kukola bombi. Oli ava bunyaka. Mulimu emirundi egimu nga balina okutuula ku seeti emu babiri. Ono najja ng'atyayo oli n'abaawo ng'anyiigidde ono. Kati tebalina mukwano guli awo nti no bamukwano naye baagalana. Tweyanza nnyo Muzeeyi Magala, tumukubire engalo nga tugenda okuwulira Kazibwe Kapo. DJ Michael katubuuzeeko ne Kazibwe bwamumanyi ne Sam Gombia naye atubuuzeeko, tugende ew'omugole w'olunaku. Mujebaleko wasabo ne banyabo, abagenyi mwenna abali wano mwebale nnyo okuba nti muzze okubeerawo ng'abajulizi, ng'abayimbi nga ffenna tuzze okwerekera ku munnaffe Kazibwe Kapo ng'atongoza olutambi lwe. Ekintu ekyo kirungi nnyo, kirungi ddala. Era nange serutumidde mwana ne ŋŋamba nga King Michael kanzije nange nyimbeyo ku mukomuko kwata wandekera omwana ne nnina omukwano ne Papa Misa Isemakolo tujja kuba tuziyimba ennyimba ezo ku lunaku olwokutaano. Era sirina bigambo bingi okuggyako okwongera okwebaza bayimbi bannaffe mwenna abali wano n'okwebaza bannamawulire mwenna abazze okutwala obujulizi okulaga nti Kazibwe Kapo alina emikwano mingi. So nga bwe mbagambye mbu sirina bigambo bingi, ebyo biyinza okuba bye bigambo byange, naye sisobola kutuula nga sigulidde ku bantu tickets bajje babeerewo. Brian, leeta ku nsawo eyo. Sebo omaye emmeeza yakusitukira. Sebo byawo sikokime emmeeza. Mukojiro mpe mwannyoko. Mutwalo gwa taata. Tutodde ku mutwalo. Kwagala nnyo Kazibwe Kapo. Webale na kunyumiza abantu mboozi enyuma, nange emboozi eyenyumira nnyo. Kanguleyo ku ticket si wano. Sumulula Brian, ate oyagala nze mba bayita DJ Michael. Oyagala nze mba nsumulula ensawo. Sebo sente zino zibaleemu sente ezo, ogenda kuba nti ogulira abantu bajje bakulabe banyumirwe omukolo guno ogw'amaanyi nnyo bwe guti. Ambiina nnyo. DJ Michael seba ntaddemu wano ekyataano tomuyita okusaaga. Ekyataano tukivuddemu ne bannaffe aba Supremacy. Mpozi nga akagamba kasembayo nange kennyini kamwa kwogera, nina concert yange ku Serena ng'ennaku z'omwezi 1 August, era nkimanyi nti ne mujja kujja era mutwale obujulizi, era nkimanyi bayimbi bannange nammwe mujja kujja mubeerewo. Era olunaku lw'enkya nange lwe nina press conference wali ku Supremacy enankulabye nja balaba nga muzze babi. Mwebale. Tweyanziza nnyo. Sophie Gombia oliwa? Leeta sente omuyimbi tebamuteresa sente. Sophie oliwa? Mwe byammwe jangu security ebeere eggulu ennaku zino bawamba abantu. Bawambirawo omwami wo n'omumanja. Oyo omwami we yamumanyiira dda. Bamuwamba ne bamuzza. Sebo bako. Yemulidde mubiridde okujjako mukomagala. Ekyo sebo ngenda kujja kulimba oyo okugulu kuno yakunafuya. Banange bannamawulire mwebale nnyo mwebalire ddala okujja okubeererawo Haji Kapo nga King Saha bwe yagambye nti eno show yaffe, indeed yaffe. Abatakitegedde nze nakitegedde nnyo. Sebo tujja kubeererawo ffe era tujja kujjira ddala. Mpozi abaatuuma erinnya eryo senga mwanneebuuzaako lyandibadde beta n'atabeera Sebo avuga, n'abeera Haji Kapo mu biboozi bye. Kubanga Kapo mu biboozi bye abalimba. Ndowooza abantu bandibadde beeyongerako okusinga awo, neera bajja kujjuza wano tofaayo. Ndowooza mwayagala okusala ku bantu ne mugituuma bwe mutyo. Naye nga tweyanza tuba twebaseeyo nno Sebo, otubeesabeesa oluusi. Wangi taata. Otubeesabeesa n'ebiboozi byo. So
nze ne mukyala Gombya tujja kubeerawo nnyo era ssebo tujja kuyimba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukyala Gombya oyo tuwe enteekateeka. Era dde mulamu. Mulamu nga tatuukanga buli omu abanja. Mbalamusizaako bassebo ne bannyabo. Nze ogwange gwakukakasa ggwe wenna ali eyo naddala abatuwadde ku ssente z'emmeeza nti omulimu ogwange gwakubatereereza we mugenda kubeera era nga nva waggulu nga mbakakasa nti kigenda kubeera 100 n'okusingako %. Yakuliddemu abatimbi wano we tuli wagenda kukiwuka. Ye mukama wange ekyo nkikukakasa. Kutimba mmeeza waggulu buli kimu. Ate kwefuwaali kyekigaana. Sente weziri si kwefuwaali. Kale Sophie Gombya yakuliddemu abatimbi. Kale katufune Haji Kazibwe Kapo atutuviire ku ntono. Alutuviire ku ntono.